Entambula etuyisa bubi ng'emmere teriiwo. Abasaabaze n'abasuubuzi ababadde bakozesa ekidyeri kya MV Kalangala ekiva e Nakiwogo mu Ntebe okugenda e Ssebalaajana. Kino kiddiridde Minisitule y'ebyemirimu n'entambula okukitwala e Mwanza okuddaabirizibwa nga bwe bakola buli mwaka. Abasuubuzi bategeezezza nti singa gavumenti bw'eba ekitwala e Tanzania erina okubateerawo entambula endala esobola okusigala ng'ebayambako kyokka tewali kye bateekawo. Abasaabaze bagambye nti ssente buli kidyeri kya MV Kalangala lwe kigenda e Mwanza kifa olw'omuwendo okubatambulira ne gweyongera. Kati basasula $20 buli muntu. Ate abalina ebitereke okutandikira ku pikipiki osasula $1.5. Sente oyinza kuba n'akasente katono ate wali ne bagala sente nnyingi. Galuusi mmere bayisawo $1 kati nga wano 2 oba 1.5. Bongerako nti n'amaato nago bagatikka kabindo nga beeraliikirira nti bayinza okufuna akabenje essaawa yonna. Lijjula nnyo gano genda ng'oli ku buzibu obunkenke obutidde olw'obungi bw'abantu b'olaba nino wekangiraawo ng'otuusa ate gy'olaga. Safety oba kugamba emmeeri wegwira mu nnyanja n'eryato tebifaanagana. Eryato kyangu nnyo kabusayizinga okusinga ki. Omwogezi wa Ministry ya Work Susan Katayika akakasizza okutwalibwa kw'emmeeri eno era ng'omulimu gw'okuddaabiriza gwakumalawo akawumbi kamu n'obukadde 125. Twagitutte Mwanza kubadde eno eri bize. Kati omulimu ogwo ogukolebwa ogwagitwazizza Mwanza kiba kyetaagisa okusitula emmeeri ogijja mu mazzi edde waggulu. Kyeba olaba nti twagyewo mmeeri ne tugitwala awali nti wala egyo emirimu gisobola okukolebwa. Katayike asabye abantu ababadde bakozesa ekidyeri kino okuba bagumiikiriza kuba ekikolwa kitaasa bulamu bwabwe. Abantu b'e Kalangala tulumirwa wamu nabo naye ate nga gavumenti tetuyinaawo mmeeri ndala yaffe nga gavumenti gye twalitaddewo nti eyamba abantu b'e Kalangala.